abalambula amakula nti Kabaka alyoka aveeyo ajagala balyoka agasiimu nedda. Kubanga ebireetebwa okuva Ekkooki, okuva e Buddu, okuva e Ssingo byabeeranga ebisinga okuba ebirungi, era nga bagamba bino tebigenda nga makula gyebiri ne mu nnono. Kaakati Kabaka Katikkiro yategeezanga Cuucu abantu be baleese amakula n'aweereza abantu ne bagalaba, awo Kabaka nga bw'aba alambise bano baasindise amakula ago gagende egindi, gano gagende egindi, gano tewali birabo bijja wa Kabaka. N'olwekyo okubira ddala eri ku kyalo ekisooka, ekyalo kyammwe bakiyitandise okuva e Kigalama Musingo okutuuka wano gajja makula. Ebirabo biweebwa bano abaami. Kakati omwami w'eggombolola y'Ekiganda gwe muwa ebirabo n'ategedde nno ne Katikkiro kyaweebwa Mantamu. Ekyo njagala mukitereeze nakyo kimanyike bulungi. Okuva edda lyonna Kabaka we yakubanga embuga ye waayitibwanga Kibuga. Kabaka yakubanga ekibuga, era kigambibwa nti mu nnimi zaffe ennansi wano mu Afrika Oluganda lwe lumu ku nnimi entono nnyo mu ssemazinga wa Afrika ezirina ekigambo ekitegeeza ekitebe ekikulu, capital oba ekibuga. Ennimi nnyingi tezirina kigambo ekyo kubanga ebibuga byaleetebwa bagwira. Ebibuga mu mawanga mangi byaleetebwa bagwira, abantu balina kigambo kye bakozesa. Naye ffe Kabaka we yakubanga embuga kiyitibwa Kibuga. Kaakati olubiri lwabeeranga mu kibuga. Abazungu abaasooka we bajja speak, olubiri lwa Kabaka lwali Bbanda. Tewali olubiri lwa Kabaka leero. Naye Sitanda ate we yajjira Kabaka ng'ajjulukuse ng'ali Lubaga ku lusozi, era ekifaananyi ekyo mukiraba nnyo bakikuba. Kati ekibuga kyali kinene nnyo, wano wonna wonna okutuuka eri yonna n'okutuuka e Nateete okutuuka kyalimu abantu emitwalo nga 3, ekibuga kya Kabaka. Naye ng'ate mulimu olubiri ku lusozi Lubaga wali Lutikko. Mu kibuga ne mu lubiri mwabangamu abantu bangi. Abantu abo Kabaka ye yabalabiriranga. Ate n'abaabeeranga ebweru w'ekibuga Kabaka yayinzanga okubalabirira. Kabaka yayinzanga okuweereza ebyokulya eri bakkojjaabe nga bali eyo wala, oba baganda be n'emikwano gye. Harrison Lubega ono wayinza okubeera mukwano gwa Kabaka, oli musajja mukopi bekkokokoko n'akuweereza ebyokulya. Naye ate mu budde bwe bumu Kabaka yennyini nsi. Tekitegeeza bwe kiri kino kitegeeza nti ebirime, ensolo, ebinyonyi, ensimbi byonna nnyinibyo ye Kabaka. Bwe tutyo mu Buganda tutoola ku bye tukuumira Kabaka ne tubimuddiza asobole okulabirira abantu be mu lubiri ne mu kibuga ne mu Buganda yonna. Eyo y'ennono ey'okuleeta amakulu. Nina essanyu lingi nnyo leero nti amakulu agaleeteddwa gatuukira mu mbeera mwe tuli. Ekkeberezo erituweereddwa eritambula aba Indo-Africa Charitable Society bituukidde mu mbeera mwe tuli. Twetaaga okutuusa obujjanjabi obw'omutindo, abantu nga bakebebwa omusaayi n'ebirala byonna.
eyo mu byalo gye bali mama kit ezivudde mu National Drug Authority bannakazadde abagenda mu ssanya babyetaaga nnyo. Ekyuma ekisalira emiti gya Kabaka, ekyuma ekisalira emiti gya Kabaka okuva ewa Ssebwana yennyini mu Busiro, nannyini Busiro, tulina okusala amakoola era bwe lwenzija mu lubiri n'ensanga mu muddo tebakusaaye, oluusi baagala kunneekweka bano abaweereza bamanyi ngenda baga lwaki omuddo gwe temwakusaaye, emiti lwaki gisakaatidde mbimanyi, n'omuwanika w'enkubuzo ekyo akimanyi. Buli lwenzija mu lubiri mbabuka embagamba okutereeza buli wendaga kakati ebitubyetaaga nnyo mu nsa. Nkola ne National Drug Authority nga olwaleero tuli wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Mengo okusookera ddala okuyozaayoza Ssaabasajja okutuuka ku matikira ge ag'omulundi ogwa 33. Ekyokubiri okusiima ennyo Ssaabasajja okwagala National Drug Authority bwe yasiima National Drug Authority etta omukago n'Obwakabaka bwa Buganda. Omukago ogwo gutuwadde amaanyi agatagambika. Bwe twakira omukago emyaka 3 egiyise, National Drug Authority yalina ebikolo by'eddagala lyaffe ery'ekinnansi 57, nga wenjogerera essaawa eno tulina ebikolo by'eddagala ly'obutonde 372. Kiraga nti okwegatta n'Obwakabaka kyatongera amaanyi ate era ne kiwa essuubi Bannayuganda naddala abo abali mu Buganda nti eddagala lyabwe bwe balyesiikisa ne National Drug Authority lyeyongera omutindo ate lyongera okumanyika ekibaweesebya. Ekyokubiri tusiima nnyo gavumenti ya Ssaabasajja olw'okuba etwasizaako ku ddimu eddene ery'okulwanyisa ebiragalalagala ddala mu baana abato nga tuyita mu kisaakaate kya maama n'abagenyi. Tusiima nnyo ayi Ssaabasajja, mwebale, tusiima bulungi National Drug Authority era ku lw'okusiima okwo ereese ebitundutundu 10 ebya mama kits okusobola okuyambako Ssaabasajja mulimu gw'okulwanyisa obulamu naddala mu bamaama ne banninaffe abo abasuubira okuzaala abaana. Tutuusa omukisa guno okuyozaayoza Ssaabasajja okutuuka ku matikira gano ku lwa National Drug Authority, omusabira obulamu obulungi obujjudde ebibala n'emirembe. Wangala nnyo ayi Ssaabasajja, wangala maaso moogi, nze Kawunyika.